Mabirizi Herbal Products Limited tulina eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Simuluzo Money Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne order yo. Mabirizi Herbal Products Limited kwe tuli subscribing nga YouTube channel no sharing. Bannange tukyaliwo nnyo. Tukyabajjanjaba bw'omupya yakajja subscribing nga YouTube channel no. Bannange sikola nzeka, nkola desenga Mabirizi MUSAWOJOWE, nze kamwaka ogera bampita KOJJABONNY. Products weziri mu abaami ezisobola okubayamba mu kisenge. Wakwesako masturbation kyekisooka, olina waya ntono, ekyo kyakubiri. Wenyingira omukyala mmala mangu, nze kojja nina ennyonyogeza nnyingi nnyo kasolo nti mbeera n'ekibugumiriza kingi nnyo ekyokwegatta n'omukyala oba nga nfiiringa mukyala wange naye kasita nnyingira wenti munda mmala mangu. So n'olw'ensonga eyo ebintu ebyo nawe wano tubikolako bulungi nnyo, n'oba nga ate osobola okwegatta bulungi, n'oba nga osobola okufuna good results ennungi. Eddagala weriri wano eno naye siri nzeka, ndi ne MUSAWOJOWE. Tusanze okulaba ugamba oti nange ndi bulungi, nsanze okulaba KOJJABONNY. Abalabi baffe ku YouTube Mabirizi Herbal Products, nsanze okubalaba, mwebale kutulaba, mwebale kutulaikinga na kutufollowinga. Abaze ne mutwala ku ddagala lyaffe mwebale nnyo, tusaba mu recommending n'abalala bajje batwale products zino. Tulinayo n'akapya kwetwogerera mu company, waliyo akadagala akapya. Bwenna tannakakozesaako jangu obeere ng'okwemita ogenda laba enkola yaako, kuba kakolera ddala bulungi nnyo, bulungi ddala. Abaami kojjanga bw'agambye nammwe abakyala products weziri mazzi ge matono, toyina feeling wadde family planning eyagatwala. Abaagala family planning z'ekinnansi mujje tubeere nga tuzibawa. Eddagala weeriri zigenda beera nga zibakolera bulungi nnyo. Oli lubuto toyagala kulumwa mwana ng'ogenda wali kasindika busindisi, yantuku eddagala ligenda kuba likolera bulungi nnyo. Mazzi kusika enfuli kigaga kyaddayo buzi tewasikirako ddala, toyina wabbitandikira ate nga wandibyagadde omwami abikubanja. Jangu bw'oba osobodde wano tukoleko, bw'oba tokyagadde tusobola okuwa obuwa eddagala gwe n'okyokolerako ebiwuwo. Obufumbo obwagana ffe tubatereza mutweyunire yonna gy'oli products zaffe zikutuukako. Abali within muzifuna, buboda butuuka, taxi zituuka, baasi, n'abali emitala w'amayanja temweraliikirira iffe tutambuza product everywhere zikutuukako, tebakwatanga ku product yaffe n'emu. Era client waffe afuna bulungi nnyo ebintu bina bituweereza, n'atwebaza ne tumubuulira n'empesa yabyo. Bannange kusooka omuggyeko oyo esoko giteke mu silent. MUSAWOJOWE bubakoli bubi tetugaanyi. Balanewe kakati abasajja abeebuuza ensonga eno, lwaki omala mangu oba okitegeera? First of all, mulwawo nnyo kirenzenga mmwe abasajja. Abakyala bonna beefaako buli lwe bagenda mu nsonga. Abakyala mwefaako, si wekiri? Mwefaako nnyo. Naye era nabo si bonna. Abakyala si bonna, si buli mukyala munagenda mu nsonga n'amala n'akulinzinga. For real? Nga gundi nnyingi nnyo. Abasinga bakikola naye abalala singa bakikola nnyo, singa abakyala tebatambuza nnyo UTI naye bwe bakyasinza osiiga abaami bwabwe obulwadde bw'ekikaba, kubanga teffe abakyala tusitamira ddala wansi, kutukwata mangu ate tuluspreadinga mangu. Muffe kyezuula mangu naye ate kummwe abaami obulwadde bulwawo okuvaayo. Abakyala tebakkiriza omukyala kati ennaku zino amasimu go nga receiving. Omusajja afuna UTI n'agamba omukyala nti nfunye UTI neyeewakana omukyala ye ng'alaba ali fine. Balaba nga bali fine. The only difficulty they get n'agamba nandi bano nga siri bulungi, ffe tulalawo ddala okulaba side naye bwe yeegatta n'omwami n'awulira nga munda buli lwabeera in and out push nga mupushinga ebyo byemukola nga muli mukazanyo nga wamubabuukirira awulira nga omuliro ogumuliko n'awulira nga obubwabwo bwafuna buluzoza bamukibajjira
oba nina ku bulwadde obwo obw'ekikaba oba nina ki oba mazzi ge matono kati awo atandika okufunako kakulu n'atandika okunoonyereza why ndi bwenti lwaki mbeera nnumizibwa nga ndina omwami wange naye ng'ebiseera ebisinga si kyangu kyakunotisinga naddala abantu abatafa ku mibiri gyabwe najjamu akapale n'akateeka buteeseri nga katatunudde mu kulaba discharge ki emuvaamu kubeera awo nayo kennyini ne weewunyiza osobola okumanya nti nfunya akamwa bwe kennyini osobola okumanya nti kano akawawa akava mu buwala si a normal vaginal discharge fena tumanyi normal vaginal discharge bwebeera bw'owulira ng'olinamu oluso olw'enjawulo weenoonye kitegeera ekitegeeza omukazi waba awunya nnyo akamwa kiba kitegeeza ne wansi si muyonjo bulungi ate waliwo omuntu awunya akamwa naye nga wansi mulungi ate awunya akamwa wansi nga mulwadde naye omuntu yenna ne bw'aba musajja nga awunya akamwa amanya nti kati nfunya akamwa kamuze omukyala waba alwadde UTI aba ayagala nnyo okwegatta aba ayagala nnyo libido eba wansi kati ate ffe mu basajja kikyukamu kyabawulira muli kyaba ayagala okukola omukyala abeera ayagala akwate kana akantu oba mulabanga onaaba obanga akavunza akato nti obeera oyagala okwate lwakiri wamabbali wako obeere ng'otakulawo nnyo nga wakusiiwa kati ne waliwo wabeera bwagenda okunaaba aba ayagala akwate ekyangu akuutewo like akuutewo nnyo kuba aba amusiiwa oba awulira obusiiya obwo oba oluusi akwate kana akagalo akole ki atakuleyo obutakuzi naye nga tebeera libito yakwegattamu noba kitana appetite kati ffe mu basajja bikyukamu bale ne weriyo abamu nga waba nga alina kagundi ako waba nga alina ka UTI omanyi waliwo bu UTI obwo butoobwe oba bwakatandika obwo kati oba owulira ng'oyimira kumukumu oba owulira abasajja abamu oba owulira ng'oyimira kumukumu ate ng'oyagala kuhavinga sex kale ng'oyagala kwegatta kati wekijjira omusajja woolabira nti kati wano eno embeera esusse kuba obubonero obwo obufuna n'ogenda ne weegatta naye supamu oyo aba tajja mu nomali kuba omusajja wobeera omala akeeregawe kati n'okasuka omulundi gumu n'okasuka ogwokubiri n'ogwokusatu n'omala kati omusajja alina UTI oba alina obulwadde bonna aba ayiika buyisi bibeera biyiika buyisi so kati omusajja wootuuka kweyembeera manya nti oli mulwadde supamu waba nga ayiika buyisi wate nga ayiika buyisi gwe oba oli mulwadde nnyo oba okitegeera so mujje mulago ku 2 nearby church ya Pastor Kakande tubajjanjabe eddagala eryo lye twogerako erya UTI katono nnyo antigeni sako kwate edifoni bana on distracting teka mo edifoni nianze so omusajja wootuuka ku mbeera eyo gy'ogamba nti ofunye obulwadde obwa UTI nga bukutawaanya ekyo kintu tukitereereza ddala bulungi nnyo kyekibaviirako abasajja okunafuwa mu kisenge naye ng'ate eddagala eriri wano eno lisobola okuwonyeza ddala obulungi ennyo noba nga otereerera ddala bulungi nnyo obutagambika oba okitegeera so eddagala ly'abakyala nammwe abalina discharge obwo eddagala ly'amazzi weeriri ate lisobola okubawonyeza ddala obulungi tukola Monday to Monday mu abalabi baffe aba YouTube ne ku TikTok osobola okunoonyako MUSAWOJOWE oba KOJJABONNY oba senga w'abasereebu oba okitegeera ojja kuba osobola okuba ng'otufuna bulungi nnyo ate namba zaffe kweziri 24 hours tuzikwata naye tekasatu kuba kiro nnyo naawe newoba okoze voice note kendeeza ku voice note eyo tuukira ku nsonga naye ate osobola okunyumya emboozi n'oginyumya okuva lwenava ate emabega voice note nebanga nnene nnyo so wekito wekiri mulago ku 2 wetuli ne ku Freeman building wetuli kuba mutuukire ku nsonga tusobola okubeera nga tusevinga ku budde n'abalala bannamwe tubakole tojja kunyumya kika kyonna kimalayo ngamba gwe nga gwe waawa kusumbuwa waawa singa okukuluma nze ngenda kuba manye ekyokola ki ekyokuwa bw'oba oli eyo omwana omuwala nga obleedinga bubi ng'olumwa cramps ze zino embeera omukyala zatuukamu ng'agenze mu mwezi gwe nga omusaayi ogwo bwe guba gufuluma oba ng'agenda okubingira omwezi ogwo nga bulawo ennaku lumu 2 olubuto olutandikirawo muluma era n'atumya empeke
eza cramps mubumanya abaana abawala bukapisa bwe babawa obuntu obwo bulwaza obuntu obwo ojja kumalako ekiseera kituuka ofumbirwe nga tokyasobola kuzaala abamu kibeera too much nti obulumi bubasukkako ne bwe baleetagana amazzi agali warm ne baleeta ne bakuteeka ku lubuto n'obeera ng'okolako bwe batyo masaji nga still owulira obulumi bwe bumu abalala mutuuka n'okuba nti mwekubya mpiso waliwo empiso gye bakuba abaana ab'obuwala ya tabbu empiso eno omuntu gwe batutte mu theatre ne bamala okukusala ne bakulongoosa ddala abakyala abazadde bamala okulongoosa ng'omaze okuzaala obulumi buba bw'amaanyi ng'ozza engulu kati wabawo akumonitoringa bwe balaba nti kati gali amasannyalaze gamuvuddemu adda engulu agenda tandika ofiiringa pain balina empiso gye bakukuba osigale ng'oli mulamu ozza engulu naye nga towulira bulumi ng'ekifo kiri kikoze eki empiso eyo ekikutte towulira bulumi at least obuwulira edda nga bugenze bukola ki bukendeera ng'omaze okumira ku ddagala erikakanya buno bulumi kati abaana abawala abamu beekubisa empiso eyo ya bbeeyimu naye bazisonda n'atuuka mwezi yenagenda ne bagimukuba n'atamanya side effects z'ekyo kintu kiringa era abaami abamira bayagula kati mumanyi side effects zaakyo ebiseera ebisinga results ezo temuzifunirawo naye mbakakasa nti tegujja mujja zifuna mwekwase bajja bamwe nga bwe babaloga ogambe kiraka gye nafumbirwa mu mwami wange eka yanjagala balala bankyawa oba si kyomama ng'omuto yankola ekintu kuba gwe nazaala gwe yeyankuza naye ng'embeera yennyini omwana omuwala gwe wajereetera n'olwekyo alumizibwa cramps muto we alumizibwa olina mwana musoma ne ku university ng'ayita mu mbeera gye njogeddeko eddagala tulirina ate bambi tetuliseera mujje tubawe eddagala era mugenda kuba muwona bulungi ekintu ekyo kivaawo olikozesa myezi ng'ebiri nti bw'ogendamu ogenda ddinywa osigale ng'olinywa ennaku nga 5 ng'okimaze then olitereke kubanga ate terigenda kufa its powder form omulinde ennaku 2 ng'okiddamu era osigale ng'omukozesa for the next 5 days ojja kuba oteredde toliddamu kulumwa kintu ekyo bannange mulekerawo okukozesa agambi ntudde mutategeera eddagala lya Herbal gye liri ate nga likola. If you don't believe it, come you will witness it from us. Kale tuli ku basajja nga gwe oba omala eno kusema nengene owulira obulumi abasajja bambi mulina obuzibu obwo nga gwe oba omala obanga wobeera wegatta n'omukyala owulira obulumi wansi awali system ezo wansi kale mu nseko omwo ng'owuliramu engeri y'obulumi oluseke lwa wansi ng'owulira obulumi era nga woba omaze wooti nga tosobola kuyimuka wansi okumala eddakiika nga zizo banange ng'olwawo owulira ng'oweddemu amaanyi omwami obwo obuzibu bw'olina bw'amaanyi osobola okufiira mu kazannyo nno by the way nga tuvudde mu byosaaga naye nga oba nga teweegasse obeera nnomo naye nga bw'obeera nga weegasse n'omukyala n'olilizinga simenizo obeera mulwadde oba owulira ng'oweddemu amaanyi abamu ng'obulumi mu luseke munene nga mu nsigo owulira nga gwe banyize nnyo obulwadde obwoba olina bubeera bw'amaanyi naye kakati wano ku Mabirizi Products Limited tukugamba nti wano obwo obulwadde kwegamba kiba kya bulijjo kwegamba mu nnaku nga 3 oba omaze okutereera ng'obadde eddagala eryo olikozesa continuous oba okitegeera kubanga we tukuwa eddagala eryo tukuwa direction how to use it eddagala eryo olikozesa otya n'oba nga osobola okuwona obulungi wano no tukuwa eddagala n'oba nga osobola okutereerera ddala era eddagala lyaffe teririna side effect yonna oba okitegeera tukuwa eddagala n'otereerera ddala bulungi nnyo tulina wano eddagala eryongeza size mu baami oba okitegeera tulina eddagala eryongeza size mu baami era eddagala eryo nkugamba nti weeks 3 oba era ng'omaze okufuna enjawulo eyannamaddala oba okitegeera tugenda okugamba nti wiiki esembayo malamu eddagala lyo eddagala osobola n'okugaba nako kuba packages tugabira ddala packages 4 weeziti oba okitegeera okusinziira ku buzibu bw'olina tubeera tusobola okwongerako eddagala n'oba nga otereerera ddala bulungi nnyo olunaku lwa leero tugenda kwogera ku kofi waffe ono ye kofi waffe talumya mutwe talina any side effect yonna oba okitegeera kofi waffe ono newoba mulwadde wa pressure naye baba nga bakugana ebintu bya caffeine kofi waffe ono asobola okukolera ddala bulungi nnyo mulimu eddagala eryenjawulo muneeno mwe lye mutamanyi ate ffe lye tutabuula lye tusobola okugattagatta ne tuteeka muneeno lye twagezesa ne tugamba nti eddagala lino wooliteeka mu kofi tusobola okukolera ekintu ekirungi ddala ne tukwongererako kye twandiyise wano complete man ono
omwami ne babanga bakuloga bakugamba taata tojja kuzina mukyala taata tojja kuwegatta lino eddagala lyaffe ojja kukola bulungi nnyo ne tubeerawo neeno enkubito naye enkubito nnungi nnyo ddala ku baami abaagala okulwa mu kazannyo ate n'omukyalawo gwokola ng'anyumirwa ate nga naawe wonyumirwa oba okiwulira Musawojjowe nnyonnyola ku kisumuluzo oyo kisumuluzo eno ecupa eya kisumuluzo wano tugiyita spark cleanser bw'oba oli eyo n'omubiri gwo nga mukyafu naye kenyini togufiiringa muli olaba kibulamu kiringa motoka ng'onaagitambuza olugendo oluwanvu osooka gikola service ne bweba teetambula motoka togiterekawo bbanga ddene nojja obujja n'ogitambuza nedda tejja kutuusa ejja kukomya mu kkubo oluusi n'okugaanirawo okuvaawo n'olwekyo omwami yenna nga tonnabafuna accident yonna genda mu kisaawe kubanga wakayingira ogwoswale talo oluusi mupya wadde tomumanyidde olaba wagenda okugenda obutaddira ddala sooka weekoleko cleanse at least once in a month kikole jangu okiliinzinge kukola ku misuwa omusaayi gwe gubeere nga gufulowingira ku speed kirungi nnyo okwekumisa eddagala lino n'obeera ng'okiliinzinga at least buli mwezi neera naye kirungi nnyo omwami okubeera at least nga weekumisa kakofi kano kuba kagenda kubeera ng'omusaayi gwe gufulowingira ku speed buli lw'okakozesa obwongo bugenda kubeera sharp ogenda kubeera ng'olowooleza waggulu embeera za laziness kwebakabaka busa kuwulira kamunguluze sinaya omubiri togufiiringa oba wabadde kina kenyini tokitegeera bulungi kozesa kofi agenda kubeera ng'omusaayi gwakutambuliza ku speed agenda kuyamba okumaintaininga strong erection eddagala kojja lyabagambyeko etugatta muki mu kofi ono ebyaffe byanjawulo mwandibulabanga obutono nenkugamba twala akakebe kano kagenda kukolera kino ne kino n'ogenda n'okakwesako naku bbiri n'oddamu n'okubira n'oŋŋamba njagala kumanya ddagala lye muteeka mu kintu ekyo ekyeddagala mukitulekere wabula kozesa product wona sindika mulala akole ki naye yejjanjabe naye nga kofi agenda kuyambako nawe alina omugejjo oguyitiridde cleanser egenda kutereeza system yo eflowinge bulungi mbagambye ng'emmotoka bw'ogikola service n'otambula mu lugendo nga tekufumbuye bw'oba okola service omubiri gwo omwami weetaaga okulinzinga every now and then abakyala batafuna lubuto gweba afuna embuto ne zigenda mu nseke jangu nawe tuwoze enseke mujje tutereeze system eyo bw'oba omanyi obadde ku family planning bino bye bateeka wansi mu bukyala ebyokumira empeke yonna family planning gy'obaddeko kati ng'owulira ogiwummuza wandyetaaze okuzaala tomala gagenda kufuna lubuto kyova olaba mufuna embuto n'ozaala omwana alina omutwe omunene n'ozaala omwana talina mukono abaana abalina damages okuba ebiseera ebisingayo mugenda mu sikaani balulaba omwana ne bamulaba nga ali abnormal kuliko ekibulako ne bagamba olugyemu era naye n'otwala advice n'okola ki n'ojjamu omwana oyo naye nga ate tekyandibadde kirungi oba tekyandibadde nawo singa family planning eri bwe yaggwa n'omanya ati kati njagala kuzaala wajja n'otwala eddagala eryoza museke ne tuwozaamu liri eddagala ne tukirinzinga system neddawo nebeera ng'eflowinga bulungi ofuna olubuto n'ozaala omwana wo ng'ali complete n'obeera ne family ennungi. Okay. Yamani KOJJABONNY mulagwa ku 2 wetuli nearby church ya Pasakakande banange tulinawo abakyala wano balina superlock wamu n'abaami tulina superlock waffe waliwo so superlock oyo mulungi mu company wano wali naye tukugamba nti tumuwa abo abagalana bali mu bya serious wowe manyi nti oba olina amakubo go oba oyitawo buyisi tomukozesa muleke leka abaagalana ebyaddala ebituufu bajje bamukime superlock oyo so mulagwa ku 2 wetuli nearby church ya Pasakakande MUSAWOJOWE ajja kwongera okutulaga mu video enaddako eddagala ly'abakyala liriwo ery'amazzi weriri wano waggulu oba okitegeera eddagala ly'abakyala ery'amazzi n'eddagala eriri wano olwaleero ly'abaami MUSAWOJOWE ajja kubalaga eddagala ly'amazzi abakyala okulinzinga otya family planning ogigenzeemu naye okaze okola otya okubanga nti ebyo byonna osobola obikonvatinga oba ng'osobola okusanyusa bbaawo eyakukkiriza ogende mu family planning oba nga tebakukkiriza naye ng'ate oli mukalu nnyo tokyalina na libido ya mukwano ebyo byonna tujja kujja gwe subscribinga YouTube channel eno shiyalingirako munno omulala amanyi oba okitegeera okumanya tekuggwayo oba okitegeera gwayagala okutwebuuzaako enamba zaffe we ziri mu bayaawo tusobola okukolera delivery ebweru w'eggwanga
ate namwe abali wanene Uganda tukola delivery wonna gwali ewala USS manyi wawana banange tukolera ddala nnyo delivery eddagala wali kutuukako then ffe tuba tukubulira enkozesa y'eddagala eryo ensonga zonna ne ziba nga zitambulira ddala bulungi nnyo Musawojjowe basiibule tuladamu mu video enaddako bane mubeere bulungi mweraba gye tuli we are always open we love you Yamani Musawojjowe ku TikTok osobola okumunonyako KOJJABONNY ku TikTok osobola okunonyako senga waba celeb left right center gye tuli nnyo ddala tulada mu video naddako bannange mweraba